Olwaleero lwe lubadde olunaku mulindwa abayizi mu ssettendekero wa Kampala International University lwe beetegekedde okwolesa ebyobuwangwa era ng'olunaku luno balwetegekedde okumala ebbanga. Abayizi okuva mu bibinja eby'enjawulo balabiddwako nga bawera nkolokooto era nga buli omu agamba nti obuwanguzi babutwala. Abaana baffe tubategese bulungi, ekisookera ddala nti ffenna Abaganda bonna n'abayizi bonna tukwataganyidde wamu okulaba nga tuggusa ensonga eno. Ekisooka mu St. Peace abaana bayimba bulungi, abaana balina amaloboozi, abaana bali committed. Kale n'olwekyo ne ba trainer baffe bakoze ekisinga okulaba nga tuwangula olunaku olwaleero. Babadde nga bakola training oba okutendekebwa buli lunaku okuva ku ssaawa 10 olumu ssaawa 9 okusinziira ku abatendesi ababaze okuli aba folk song, ab'okuzina amaganda oba okubiibya amazina amaganda kw'ossa ne set piece oba anthem ya Kampala International University era ng'olwaleero tusuubira buwanguzi. Bannankobazzambogo abali wabweru wa ssettendekero lino nyongera okubakoowoola tukwataganire wamu kubanga ne Ssaabasajja Kabaka atukubiriza okwatira awamu. Ssewanyana Benedict Munnankobazambogo lukulwe mu bigambo bye agamba newankubadde babadde balaga amaanyi bulijjo mu kwolesa ebyobuwangwa wabula bo nga Bannankobazambogo ku mulundi guno bakukola ekyenjawulo. Nga bwe tuzze tukikola okuva emabega, leero ebbugumo twalyongeddemu amaanyi era enkambi yaffe okuva lwe twatandika okukola tubadde tukola butassamuka butassa mwoyo, ekiro, emisana, mutuntu ate wamu n'ekawungeezi. Abatendesi tufunidde ddala abali ku mutindo tetusuubira nti bakoze ogwabwe, ate ne Bannankobazambogo mu association nabo bajjumbidde training zaffe ze tubaddemu. Okusinza ku bukugu bwe batuwadde bwe taba ntanya ettamenvu ekikopo tukitwala kubanga tutaddemu effort y'amaanyi nnyo, buli kimu bakituwadde, costumes bazituwadde, techniques bazituwadde, obukodyo babituwadde, kwegamba buli kimu tulinze bulinzi kugenda ku stage ku performinga kuba era lwe luyimba lwaffe oluddako nga ffe Bannankobazambogo. So n'olwekyo nze nebaza bwebaza management nti etukoze si bubi etukoze bulungi nnyo. Mu mukolo guno gw'okolesa ebyobuwangwa abagesi tetubalese mabega era nga nabo bawera nkolokooto nga bagamba nti obuwanguzi bwabwe. Isi hulia huli KIU Bamasaba Students Association cultural presentations huli ni kusinzira kubyesi ahola ni training iliyo abesi hola tsatsaka ni shifana nyishe esi kubone kutsa kuininga kutsa kuba bakibole bilime kuchenda bubitawe hakusubya buwanguzi. Sinabana nga bari Maclean na Mebutiru umitsukulu wa Serera shalelo kuliano ni cultural gala whereby we are having different associations participating in the cultural gala and nama ile bari Bamasaba batoba the best. Olunaku olwaleero kyensuubira okukola nsuubira buwanguzi bwokka tugenda kuba bawanguzi okusinziira ku bye tubadde tukola. Nanange wa Makabayi Japta era ndi mwana omugisi mwene na Minisitiri Nkibwalasi era kati lunaku lw'ekya leero ndi ku representing association yeffe ya Bamasaba Kampala International University Students Association according ku 218 kina ya sofa bitu biri kugenda bulayi kuzoba ni items zigidatu that is kuzoba kubeni anthem, folk song and cultural dance nioniza kuirako nenga like ngesunya wawulira mu background there are a lot of associations giriginga linabi era ka ifise ngumu Masaba umanu Masaba isubira buwanguzi byonyene pake tukira ladda. Wetogerere essaawa eno okwolesa kukyagenda mu maaso ku ssettendekero era nga tujja kutuusako bingi ebisinga ku bino tukubulire naani anaabanywedde mu banno olwendo. Brian Pasco Sekitto, PBS TV, agatambula.